tuliawo nga baby yawerekedde baby munanga tumutukako nga tumugamba umumanyi tumwebaza sokola ebigambo waliwo lwatuuka n'ogamba oba anko wandikakanyizamuko nga mugamba tata tusaba obuuzaako ku balabe ba G256 wamala okubabuuzaako obabuulire kubanga abantu abasinga twesunga ssente ng'ogamba nze gwe banominatinga baba kunteekayo banandifunye kaluluka nze nandifunye akalulu sandifunyeyo yadda nkiina akatundu k'akalulu munnange nga musumba atandika mwebale kufuula G256 okukola ki ey'amaanyi natugamba era nze obwedda buli wenda ba comments nga ngamba naye bano abantu basaaga nedda munnange simaanyi gaffe ffe tujja wano ne tukola ne tulekera Katonda ebisigadde byonna n'abikola ki n'abituukiriza munnanga tuba tukyali awo bannyonnyola musumba nga alaba abeesunze ssente ng'agamba mwabeesunze ssente mwandibadde mukakana kubanga akajanja ki kasusa obungi kati gwe Dorah lwaki nnyonnyola ebingi kabajje babeebaza okulaba G256 kanzije abalabe ba G256 mwebale kwekuumira ku sowuti mwebale kujagala abantu bangi abazze nga bajjogerako nejje tutambulira nti ekuta akati so nebaza presenter producer ne team yonna nze ye yabimbuulira ye yaŋŋamba nti bawalabe bamugambye nti abadde nominated ku Women's Day ng'omukyala akoze impact mu society mainly okuyita mu buweereza obwa church girl but again abamu nominating ensonga ze bali basinga okuwa ate zaali teziva mu church girl ensonga ze bali basinga okuwa zaali ziva mu tambula n'okumanya which is a radio program ebeerawo buli ssaawa 3 paka ssaawa 4 so abamuwulidde ali consistent nga akyusiza obulamu bw'abantu regardless of their faith sera abamulonda tusobola kugamba nti balokole wabula abantu abaagala obulamu abantu abaagala okumanya n'abatonotono abamulonda nga nabo babeesinga ku the junction ebeerawo ku ssaawa 4 paka 5 ku Monday ne Tuesday naye okusinga bamulonda olwa programu ya tambula n'okumanya so tambula n'okumanya then church girl naye church girl ate yo impactinga ku baana abali vulnerable nnyo so nasanyuka ffe tubadde tukiteekamu ssente era tukyakiteekamu ssente era nkubiriza abaami okuwagira bakyala baabwe be baba n'okwolesebwa as long as your wife has a vision, she has made it plain to you, understand and support. Nze nasanyuka nnyo bwe yaŋŋamba ne bampa ba Patrone ba church girl nasanyuka kubanga ekintu ky'okoledde abantu obeera okikoledde Katonda. So I congratulate Suzan Makula Bujjingo for winning that money. Njagala kwebaza Cafe Javas olw'okuteekawo omukisa ogw'okuba nti bali kugonaizinga nga bakozeseza community yennyini yo yennyini community okwewera lipooti nti baani abagikozeemu omulimu ate n'ekikola nga tekina bayasi yonna nga Suzan Makula bw'agambye nti y'omu ku babadde babuusabuusa nti abantu baba bategesa ebintu ebityo of course ate njagala nakyakitegeere nti kyabadde alowooza nakyo kituufu abantu bagabye ebirabo nga bisigala mu bbo nga bakipanze bupanzi so tetuyinza kugamba nti kati bali bonna bali exonerated kubanga Cafe Javas ekoze ekiri genuine no naye mbeebaza olw'okubanga ekintu kiri beyond money kisuuka miliyoni 5 kubanga kikola publicity ey'ekyo omuntu kyakola ekyokubiri kizzaamu amaanyi oyo alina kyakola nti ali appreciated normally nze ne bwokera ku makya n'ogamba nti Pastor Bujjingo okwata zino ssente onkoze bulungi ssente si ze ndaba mutima ogusiimye ssente kyekintu ekitono mu kino kye bakoze ekisinga obunene kwe kutuzzaamu amaanyi nange neebaliddemu kubanga ndi Patrone wa church girl erimu House of Prime Ministers International programs zaayo airinga ku sort media but we thank God for Cafe Javas n'abalonda bonna tubeebaza okubanga bawa reasoning ne tumanya kiki kye bayina mu mitwe gyabwe
kubikolebwa okuva mu nyumba yaffe. Ya message yange eri special gende eri abawala ne mami waabwe okubanga bafunye miliyoni ezo 5. Njagala message ategene ne bannayuganda bonna, sijiwa ba church girl bokka. Bannayuganda tulina okukula mu bwongo. To be sincere, okuva Suzan yawangula ssente ezo badde tibanazireeta. Naye buli abadde aziwulirako simanyi obebeera jjooko oba baba serious. Naye buli aziwulira agamba mpa ku ssente wawangudde miliyoni 5, mpa ku ssente wawangudde miliyoni 5. So ate ne mu bantu aba bulijjo omuntu asobola okulonda miliyoni emu n'asaasaanya miliyoni 10 ng'amanyi asaasaanya miliyoni emu buli kyafuna n'akigula kasana alonda miliyoni kasaba mpa miliyoni agenda okubalamu bw'ati nga yakalya 8 naye nga yafuna emu. So bannayuganda ne bekyakigalo mbakubiriza okuba nti bw'oba ne ssente bw'oba obadde toyina nsonga sooka ozitereke omala okufuna ensonga. Bw'onoofuna ensonga olyoka ozigyeyo. Era mbakubiriza nti bwabeerangawo omulala awangudde ssente oba omuntu ng'afunye ssente mu ngeri yonna, bw'oba omukongratulatinga muwe buyimagezi okukozesa ssente ezo responsibly. So si kumugamba nti ntemera. If you get money kati nga zino good enough zasanga kyakigala ina program y'okuspendingirako. Singa yali teyina program nze nga Patrone amagezi ge nandibwadde butali akuwadde 10 eki zisooke zibeere ku akawunti bafune ekyo zikozesa ziryoke ziveeyo. So nsaba bannayuganda bonna mu birowoozo byabwe babeere nga developmental. Ewaffe Masaka mbadde nga nina kuva ku program kasookere nti ewaffe Masaka. Ewaffe Masaka bagamba nti olubuto kyoto. Olubuto kyoto kitegeeza terukkuta nku. Leero ne boolabanga omuliro gwaka nnyo enkya ekyoto olubuto lwagala nku ekyoto kyagala enku endala. So tuyiga obutaseevinganga mu lubuto ne tuseevinge mu bintu ebiyamba abantu oba naffe bituyamba mu future. Amazima amalokole bwe mba njogera ebigambo bino sobola kubiddamu naye nga church girl atagimanyi bayamba abaana abazadde ku myaka emito abamba baba raping. Waliwo omwana eyankomako ennyo ng'ali wa church girl mami yamusanga ng'omwana ali around 10 years 11 years nga kawala kato nnyo ka baby ddala baby sina kawala nga baby ddala naye nga yakwatibwa nafuna olubuto ne bamulabirira ne bamubudaabuda obugoye ne babugula mama kit. She's now a mother naye ate babuyigiriza n'okukola ki disposable pads. Zino pads gyosobola okugirana si disposable ndoza baziyita nani disposable hena disposable ezo zenyini nyine n'ogitunga bulungi nnyo babayigiriza n'ebintu birala bingi nnyo mubamu okubakinga cakes mubeeramu okutunga ebintu bingi nnyo era omwana wabata najoyininga church girl ate bagenda kukolanga ebibuuzo. Yes bagenda kukola ebibuuzo ebyawa kati abantu bagatandise biki DIT yabawa center number era nga bajja tula ebibuuzo tukuyigiriza kyalani kyaffe tomanyi kutunga otya tukuyigiriza okola keki tomanyi gibaking otya ne theory nga muwandiika mu bitabo bapangisa amakamba nena amalungi. Church girl wemba njinyonyola nzijukira ekintu kimu nti nange mukujja nagira mu church girl lwaki sigumulamuko